Akakiiko k'ebyokulonda kakasiza nti abantu 5 bebatuukiriza obukwakulizo obwateekebwawo eriyo yeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bino byogeddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama n'agamba nti bano be baweereddwa ebbaluwa n'essaawa ze balina okusunsulibwamu. Jala bategeeza nti wetuukidde wano nyabadde nyakasayini nyakassaako mukono ku certificate 5 ezikakasa nti gundi otuukiriza abawagizi 10 okuva mu buli district 48 za Uganda buli district abawagizi 10. Ku bano kuliko President Yoweri Museveni owa NRM, Kasibante Robert owa Peasant Party ne Elton Mabirizi owa Conservative Party nga bakusunsulwa nkya. So olunaku lw'enkya tusuubira Yoweri Kaguta Museveni, tusuubira Mabirizi, tusuubira Kasibante. Ategeeza nti ku Lwokusatu bakakasiza nti bakusunsula Nathan Nandala Mafaabi owa FDC ne Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP. Wabula ategeeza nti okwekenneenya emikono gy'abeegwanyiza obwa pulezidenti kukyagenda mu maaso era ng'omuwendo gwandikyuka singa wabaawo abalala abatuukiriza. Ttiimu zange zikyagenda mu maaso okutunula mu mpapula zino ez'abo abaleeta amannya g'abawagizi tulabe ddala ku ssaawa esembayo onookayitawo oba biganye. Ku nsonga y'okwongezaayo obudde eri abantu enteekateeka eno Byabakama agamba nti kino baakukitunulamu okusinziira ku muwendo guno abagwezezza emikono. Naye kati bwe twogera kati enamba gye tulina y'abantu 5 tusobola ogikolako mu nnaku 2 ne tugimala bulungi. Mu kino Byabakama ategeeza nti omuntu amala okusunsulibwa waddemba okusinkana abantu be okubategeeza ebiruubirirwa byabwe. Bakkirizibwa ogenda ne babasinkana mu bifo bye baba basazeemu okuggyako tubalabula nti temukola enkungaano mu butale, temukola enkungaano mu makubo, temukola ennyiriri z'abantu abawagizi bammwe mu makubo ne muziba makubo ne mulemesa abantu abalala batali mukolo guno omukolo gwammwe okukozesa amakubo ago. Omuwagizi wa poliisi Kituma Lusoka ategeeza nga webadde n'entuula ez'enjawulo n'akakiiko k'ebyokulonda okulaba ngeri bwe banaakwata ensonga eno. Nga tuyita mu bintu ebisobola ebyali badde eby'ensonga mu bigambo bya security. Lusoka agambye nti ekifo kino kigenda kubeeramu abantu bonna wabula awo bokka banaabeera balina ekipalati. Oyina okuba nga oli invited, oyitiddwa, oweerebbwa invitation, si bya buli omu ayagala ajja kujja. Either ng'oyo agenda okwesimbawo nga bakukiliarinza aba Electoral Commission oba maabo be bakozeeko accreditation ne babawa olukusa okujja wano. Kyokka era alabudde abakulembeze abatambula n'eggaali tebagenda kuzikkiriza mu nnaku zino 2. Entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi tetugiwagira aye tetugisemba nga security kubanga eyina ebintu ebigigiramu mugiramu okumenya kw'amateeka kungi especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala. Ku nsonga y'olukuŋŋaana lw'ekibiina ky'NUP Lusoke ategeeza nti balumanyi naye ne baba wabula okugoberera amateeka n'obutataataganya mirimu gy'abannansi. NUP yes yafunye awantu wegenda okukolera ndooza Nateete era bajja kuba tumanyi nti gye bali just kye tuba tubasaba kyokka kukwatagana naffe tulabe engeri gye tukwasaamu security. Yakulira poliisi ebidduka Mike Kananula alambuludde ku zimu ku nguudo ezigenda okuggalwa era nga wano babuulidde abantu abadde bazikozesa gye balina okuyita. Mu tawuni ey'Ekisubi ebyentambula bijja kukyusibwa okukwata ku ludda oba ku luguudo olw'Ennakawuka okutambula mpaka mu kibuga e Kampala. Ku ttaawo ery'e Kajansi emmotoka zijja kukyusibwa zonna zidde ku luguudo olw'e Munyonyo Spa okuconnectinga mu kibuga e Kampala. Babasula mu bitundu bino baweereddwa sitiika okutambula kyere wabula nga bodaboda tezikkirizibwa kusaalimbirako. Abatuuze bonna oba abo bonna abali mu kifo kino ekiri affected ekirimu venue bajja kuweebwa oba bajja kubeera ne stickers ezinaabasobosesa okuyita ku cut off points zonna okwetooloola ekifo kino. Shamshad Naluja yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.